myaka akafako ka parliament kawooma yali alisuwa nti addayo akyabanja nedda baabi neka zabanja banazimu mu parliament ng'abanjani yagamba akyabanja twamulali ku parliament azunga ddeena ddeerya ddeena anti abanga abanja mu mateeka nga biwandiike ate ya parliament ya documentation era ajja kusasulwa naye basibya documentation tewaba kintu kyonna singa kati nga gwe asoma PR era amuluddemu you've worked for people like Miss Kigundu muganda wo ande ku lyato tulaga abantu obulamu bulino mu nebimuliko sibe tukola ki sibe tuliko abagagga twelire ki sente naye nga sente kizibali abali ku byennyanja bya mitwalo ebiri byabagagga abagagga bali jaja godo jako stamo azokole bakaja okalwasa abantu bamudirectinga webize isimale simuze bali kugenda ku Sky Lodge waggulu ompewo ne zibafuwako balete emmere ng'etokoteraawo bachefu bali awo bafumbiraawo omukka naye oli eri ku byennyanja eby'emitwalo ebiri otakula n'abalala batakula wali abavubi n'abalala mugagga wa Masaka leega era yakikoze Masaka ki style naye senga yagudde ku nze wasipiiki kuliriwe wa Musudiru eryato lya $2 mwataano neliseeyeyaga tuli kulyaba babiri nga nemmere enyoka omuliro bachefu bajjali batuweereza wanywamu ku champagne ne katera yeepise Guinness namulayo omwenge ku kati mugagaki kyobola lwasa ebintu abitomeddewo manager alina omugoba kino kirekawo Diana n'abatanzi abantu basigadde bagamba yamukubye equalizer nti bukyanga lwasa yepanga awo Diana naye abakati ayiseewo Diana lwasa yamukola bubi damage control Diana gyaliko nzibu bamugoba ne kasuka because of that program atojongezaayo yakubuulirira kyokate goli bakulabulira ate obuulirira kigo kyamulaba kasuka yasigaye no mukiri kitya anti genda mu kicyanca cyanke kubanga babasuubira ekitegeera tewali agenda byakucacyanca naye kati program ey'okubuulirira ebyobufungo ng'ate gwe wennyini mu mabaala ogendera mu ijaabu ate bakwata obutambi bwe weegaana TV yagamba bugagwe yesigala mu tucacyanca eno girekere hafi nekiri ekiwala naye ekyo like okirinamu gundi ngeri gyokyogerako nzenze kagwade simiti ogusambi ogweru wekyesazaasazaako nga zikuwalekatuwe bituula guli gulina ipisi nnene tutuuseyo tutya ekyuli nasigaza kulaba nga pulezidenti abazzukulu bali bulungi nosiima siibisa maaso ate nningamu abayayi gwawe simiti olekawo puroguramu simanyisanga ku tiki simanyi tugende ku latitude esente zino ne muzonoonera musajja Seka Umaru yavuddeyo n'ataakinga Lwasa n'agamba muno ajjamuwa eddagala ajjamulombera edduwa was this called for si musajja wange tuwaye tuteeka pulezidenti ku bantu b'osanze badde manye eddiini ebagatta diini etugatta naye ate eddiini yange si eya Umaru nze eddiini ze ndi mutabuliiki sijja kugamba abantu bintu byezitasobola jangu nkusabira omukisa jangu nkuwe bino yagenda asabira munne essaala y'abafu yasabira kabaka ku mukolo kati oyo seeka mumwina baseeka bemutaddewo abambala amakanzu nga baagala popularizimu najja n'ekiwaani gambi yayita kabaka omusabira essaala yamusabira y'abafu omusajja agenda owasembaga kati oyo bugambi ebizibu byeyafunanga yakava mu mikolo ebyettaka bugambi byonna yabimuleetera naye abo bawumalu ba social commentator kiki ekiguddewo sikyalabe bamuwa interview kati ndoza yalabye ebyalwasa nakolaki n'ayitawo kyobola gaye buli atalina content yabadde subject ki mata nze gayisima nade biganyo byogerako kubanga nga kimanyi ezo topic za bapenge kaye era ngezo obuuza abawagizi wano ku machanga banga bayogera ku Lwasa ne ezo topic za abantu bano oba bagenda nakola video bagenda kuba bazikoze abandi banga bazikoze jjo ne baba mulabi abo topic kati zikwata ku Seka Umaru buli anoonya kamu kubanga bino ebyalwasa ogenda kwogera simanyi kampi simanyi content gwe tuliko wokwogera ku bajjeno bigwa mu nsi weetaagawo education kati abaana bakuloginga ebintu ebituufu bajja tokyayinza kwogera bintu byetakola ki bw'oyogera ku banking abamanyi banking weebali agriculture weebali
okitegeera business webali okitegedde kati babuloga abajja nti wano wempitidde talina content aba alina kulinda yoboozi simanyi Diana Nabataji simanyi Lwasa simanyi Judith Adi simanyi Shiba nabivaako Fabiola bamuwasizza mutumire ko just mubuuse Fabiola namutumiddeko kubanga musajja amuwasizza na kamumeetinga juzi very well built up man akolagana ne bapatana bange ba Yasini congratulations Fabiola abadde akyetaaga ate omuwala Fabiola wali toyinza kuyitawo nga tokoze engagement kiba kifudde kufuna kyogamba matama manene mwasa amagazi ago gagenda kuyiika gagenda yiika ebyo nabbite gyolabye ya Fabiola egenda kukola kuyiika make up yenna yeno time 29:30 ng'osiiringa koyitaawo nga ufuse nakingota obera proud nakyewombekedde olugendo okusulagolinga obera proud ki nakyewombekedde nze kugamba ine ebintu ebimu byolina otegeera mu nsi bijja ne cost naye nga ate bijja ne cost kakiringa gwe okubanga oli mugagga muwala omwe 6 n'omuwa Benz ate oba omutadde ku basajja bonna ba agement yo twagenda musobola atandikira mbayisima kufuna bulungi abasoka kulinga amafuta katala omwana w'omujje ku lave entuufu n'omutwala ku sugar daddy kufuna kyogamba oyinza oba oli mugagga n'ozimbira muwala w'enju kumbe otomanyi nti omusibye mu buwuulu okitegedde some things Katonda yazikola zijja level by ki process by process ne kasita omuntu obuuka level wesanga mu bizibu biki bawala bangi nnyo ng'ava wano n'agenda e Dubai n'apaka soba Amerika n'azimba ennyumba ye n'agula emmotoka n'atandika onoonya omukwano nga takola ki wabuli mulenzi gwoga nti olina ennyumba n'emmotoka tunadda oba waba nyanja n'ampa olulya nga nkola ki nziruka tadda kevamu ng'awummula n'eyisima pulezidenti gaalina akaada kumbe kekeereeti ekyo kyali anyways katufundikira ensonga ya Lwasa